abavubuka bangi yes nzikiriza nti tusobola okubanga nyina ekintu kyenzikiriza nti we do not have to be friends to work together. Era nzikiriza nnyo nti yes bannaffe bangi bali makomera ebimu bye babateekako bituufu ebirala si bituufu naye nze nzikiriza mu talks era sikkiriziganya na mukulembeze agamba mbu tajja kuteekawo lutindo kwogerana gavumenti olw'ebintu ebiriwo. Abavubuka bali mu kubonaabonera bambi bali mu kubonaabona ku bintu bibatazza abamu. Because I believe kavuyo kabira waliwo basaalumanya abagenderamu. So nze nzikiriza nnyo nti enteeseganya erina okubeerawo okulaba nti tutaba n'abavubuka. Because balina families, balina bazadde baabwe, olira balina bye babasuubiramu. So bw'otateekawo zino nteeseganya oba kwogerezeganya kuno ndabira ddala nti we are heading for the worst. Ate nze mu style yange y'obukulembeze mbirivingira nnyo mu kwogerezeganya. Mbirivinga nti yes nyiza okuba ndi eno nga ndi wa kibiina kya Yellow oba NRM nga waliwo omuvubuka omulala atakkiriziganya na NRM byekola. Naye nze ngamba how about singa tutuula ku meeza twogere ondage nti maybe temukola ABCD nange nkulage kuba ze ndowooza talks are the best way okusolvinga ekizibu. Naye bwe tuddaawo mu kusonga engalo okugamba biri eyo si solution. Kubanga ne bw'oba olina omukyala ewaka nga muyina embiranye bw'omwagala zisolvinga muyina kuteekawo mpenda yakwogera otegere wansobya wano tukoze tutya wano okitegeera. So naye bw'omusigalamu ebyo amaka gawo tegasobola kuwangaala. So nange nzikiriza nti abavubuka abo gye bali ne twetaaga okwogerezeganya ne tumanya ensobi yagenda wa twakola ki tukitereezeza tutya avubuka abantu bayambye tutya. Amanya gange nze Ngabo Timothy nga nze Deputy Speaker wa National Youth Parliament. Ensonga etulese wano ensonga yakunyonyola abavubuka ku kandidature yange. Ngenda kwesimba ku kifo ky'omubaka wa Parliament akiikira abavubuka mu Buganda nga gw'omulimu ogutulese wano. Okubakiikirira azini how? Mu Parliament ya Uganda tulina ebifo by'abavubuka nga bano ababaka be bakiikira abavubuka mu Uganda yonna. So waliwo omuvubuka akiikirira abavubuka b'omu Buganda which is Central Region, tubaawo akiikirira abavubuka mu Western Region, waliwo akiikirira abavubuka mu Eastern Region ne mu North. Then ne tuba ne akulira abawala bonna mu ggwanga era akulira abawala bonna mu ggwanga ye Honorable Nyamutoro Fiona. So oyo abawa abawala naye kati nze mu Central wano mba ngenda akulira abavubuka bonna. Abantu bajja kwebuuza ddala bagenda okulonda bakuzaala wa bagenda kiikira avuka mu Central? Kirungi nnyo ekyo. Ndi nzaalwa y'Emityana ku kyalo ky'e Nabbaale mu Gombola gye bayita Emaanyi. Ekifo ky'ogenda okwekikirako obudde bunaani akiriko? Omubaka kiriko bamuyita omubaka kiriko ava Luweero ye Honorable bali agenda kwesima mu kaalo k'e Luweero ndaba nange nkunga bannaluweero bonna omubaka mulabiranga ddala ekirabo Agnes. Abavubuka bwa Buganda ki ekikuviiriddeyo n'ogamba kati nze asobola bakiikirira? Waawo maybe okukimenyamu mpola mpola ffe mu bavubuka tugamba nti youth politics is a transition. So bw'obeera mu bintu byabavubuka obaawo stage esooka gy'obeeramu naddala abaddeko maybe masomero batandika mu universities ezo nabeera bebesimbyemu. So bw'ofuluma olina steps z'ogendako. So nagenza okulaba nga nze asaanidde okukiikira abavubuka b'omu Central kubanga ke kaseera mbadde ngezesebwako mu bifo eby'enjawulo naye mbagambye right now nze Deputy Speaker National Parliament. So mbadde nzija mpola so nengamba weewaawo ke kaseera nveewaawo nyingire mu Parliament ya ddala mbakiikire kubanga obusobozi we buli n'experience and I've been tested. Maybe ku issue ya nandyagadde maybe kumenyamuko manifesto yange today naye tugenda gimenya olunaku lwa tugenda unveiling nga tugenda bane official unveiling date tugenda ku unveilingira manifesto eno. So for today badde nsatsoke tugireke tugenda girolling out ku lunaku lutuufu. Yes sir. Okay. Abavubuka mu Buganda muno basically basinziira nnyo ku bibiina. Abantu bajja kwebuuza kujjidde mu kibiina ki era awusuwayo nti mu ekyo kibiina ogenda kukola bulungi nnyo. Ekisookera ddala njagala okukatiza n'ensonga. Ekibiina ekisinga okuba eky'amaanyi mu ggwanga no kiri kimu NRM. Weewaawo era bw'oba okulabako
emabega boba okufuna ebifo byavuko kuva ebyajjamu kuva ebyateekebwawo mu existence enami ebadde esinga wangula bino ebifo kiba kiraga nti eyina amaanyi era nja kukosa guno mukisa okukunga abavubuka bonna ejjo tawadde ne elections zabaddewo ez'abavubuka of course tumukuteka kamyufu naye tutwadde ku village level abavubuka batanize up babaddeyo so nja kukunga abavubuka abalala nti nga 12 tugenda kumuluka bwetuva kumuluka tugende kugombolola so mwenna mwetabe mu bululu obwo kubanga kano ke kaseera abavubuka okutekinga charge tetwagala kwekwasa tetwagala saategede sawulidde mwenyige mu bino ebintu kubanga twetaaga okubeera in charge of this country. Sebo bajja kwebuuza omuvubuka ali ekyannamuka alima naye akulonda okay ngenda kutangazaamuko so kati ffe tulina akamyufu kaffe ketuyitamu okutusengeka kubanga abakulembeze bangi abeesowoddeyo okwagala bino ebifo naddala nga bali ku kibiina ku kadi NRM so ngenda kutunywamu engeri gye batulonda katuwala akakiiko abavubuka ke balonze akaabaddewo ejjo ke balonze ku kyalo so tugenda va ku kyalo tugende kumuluka nga 12 tuve kumuluka balonde akakiiko abavubuka gendo kikiro omuluka emiruka egy'enjawulo bwe tuvaawo nga 16 tugende kugombolola tulonde akakiiko so abatulonda nze abanonda mu kamyufu be ba chairpersons baba ssentebe b'amagombolola so buli ssentebe wa buli gombola mu Buganda muno alina okunona nti Buganda juke ina districts 27 so buli ssentebe ow'eggombola ajja kuba mulonzi wange then wona akakiiko k'NRM ku district k'abantu 5 so buli chairperson w'eggombola n'akakiiko k'abatano ogatteko ne bakansala 2 aba district ab'NRM kati for all districts zimwe ezina divisions ezina municipalities abo nabo waliwo akakiiko kaabwe akabeera kaawo so nabo balonzi akakiiko k'abataano abo bajja okuba abalonzi bange so tubala nti akakiiko k'abataano ku district ne bassente b'amagombola be balonzi then bale balina divisions nabo kubaako akakiiko kaabwe sebo ekitegeeza omuntu ali eyo alina kukubiriza kansalawe weebale akulonde weebale so naye katebo bakamyufu kati otudda mu kalulu akaddala of course akakiiko bwe tumala akamyufu kaffe of course tugendagenda mu kalulu akennyininyini akagenda otutongoza mu 2026 so nakalina akakiiko balina group endala y'abantu abatonda nga si eno gyentemeeteme naye nabo babeeramu esebo kati omuntu ali ogenda mukakasa otya anti nno singa anaawaliriza omukiiseewe akulonde agenda funawo kwogera ku bavubuka obudde buno nga tebalina mirimu of course ngamba abantu omulimu gw'omubaka wa parliament kuba kubaga mateeka zimu ku mirimu gy'ateekeddwa okukola mu ggwanga yes tulina ekizibu kya ebbula y'emirimu mu ggwanga kituufu ekyo naye nze ndowooza omanyi nali njogerako yali mukulembeze omu namubuuza naye gwe okoledde kyabavubuka mu bbanga lyebaddemu nagamba omanyi nze badde sina budgeti kiva sina kyenguze ngamba kati mukama wange eyo bw'oba ensonga gy'oli mu kwekwasa butaba na budget then toli mukulembeze mutuufu ko nze ndowooza omukulembeze yenna ayina kusaka era kino nnyongero kikkaatiza abavubuka bannange bomba n'omukulembeze yenna ng'agamba mbu tabakoledde kubanga talina budget oyo mukulembeze temumwongera kalulu because omukulembeze ayina kubalobingira bintu yes bwe giba tegiriiwo nga talina budget emukkiriza cooperating kikyakozeewo okufuba okulaba nti maybe ayina kyabatuusizaako so ebbula y'emirimu weriri naye tulina plan and how we are going to tackle this era mbadde mbasaba mwenna nga bwe mubaddewo wano nga 20 nga lumu mwezi ogujja tugenda ku unveilinga manifesto yange mujje mulabe engeri gye tugenda otakolinga eyo issue kubanga eyo nsonga nene ebbula y'emirimu ddyo bambi liri ku rise naye nze ngamba nze ng'omubakazi w'abavubuka tulina enteekateeka egenda otuyambako okufuba okulaba nti ekyo ekizibu tukigendezaakoko yesebo asise ojjidde mu kibiina kiri mu buyinza obudde buno ekikutte enkasi era kikwagala nnyo olinayo enteekateeka senga oba oyiseemu esobola okwogerezeganyako n'abakulu mu gavumenti okubeera nti nno abavubuka b'okiikirira abasinga obulya ddala mu Buganda obudde buno bali mu makomera olw'ensonga z'ebyobufuzi naye enteekateeka esobola bwabaawo chance okwogera nabo abaana bano ne babata
weewaawo ekyo kintu kikulu nnyo by the way kubanga abavubuka bangi yes nzikiriza nti tusobola okuba nga nyina ekintu kyenzikiriza nti we do not have to be friends to work together era nzikiriza nnyo nti yes bannaffe bangi bali makomera ebimu bye babateekako bituufu ebirala si bituufu naye nze nzikiriza mu talks era sikkiriziganya na mukulembeze agamba mbu tajja kuteekawo lutindo kwogerana gavumenti olw'ebintu ebiriwo abavubuka bali mu kubonaabonera bambi bali mu kubonaabona ku bintu bibatazza abamu because I believe kavuyo kabira waliwo Saalumanya abagenderamu so nze nzikiriza nnyo nti eyo enteeseganya erina okubeerawo ffe okulaba nti tutaba n'abavubuka because balina families balina bazadde baabwe olira balina bye babasuubiramu so bwe tutateekawo zino nteeseganya oba kwogerezeganya kuno ndabira ddala nti we are heading for the worst. Ate nze mu style yange y'obukulembeze mbirivingira nnyo mu kwogerezeganya mbirivinga nti yes nyiza okuba ndi eno nga ndi wa kibiina kya yero oba NRM nga waliwo omuvubuka omulala atakkiriziganya na NRM byekola naye nze ngamba how about singa tutuula ku meeza twogere ondage nti maybe temukola ABCD nange nkulage kuba ze ndowooza talks are the best way okusolvinga ekizibu naye bwe tuddaawo mu kusonga engalo okugamba biri eyo si solution kubanga ne bw'oba olina omukyala ewaka nga muyina embiranyi bw'omwagala zisolvinga muyina kuteekawo mpenda yakwogera otegere wansobya wano tukoze tutya wano okitegeera so naye bw'omusigalamu ebyo amaka gawo tegasobola kuwangaala so nange nzikiriza nti abavubuka abo gye bali ne twetaaga okwogerezeganya ne tumanya ensobi yagendawa twakola ki tukitereezeza tutya avubuka abantu bayambye tutya omulonzi wo ali eyo obudde buno muwa assurance nti gwasinga mu kintu kino era akulonde balonzi bange nzize wano nga Ngabo Timothy kubagamba nti yenze mukulembeze ali tested asobola okutwala Buganda maaso ku nsonga y'abavubuka rekodi yange weeri kasito gikebera olaba wembadde na biki byenkoze kiragira ddala nti obusobozi mbulina era bw'otunulamu mu bannange bonna be tuvuganye nabo ojja kulabira ddala nti Ngabo yasobola so njagala kuwa assurance nti yenze omubakawo agenda osobola okumalawo ebizibu byaffe n'okubitereeza bwetwogera ku bavubuka mu Buganda tusobola kubuusa mulanga gwa beene ogw'abavubuka era n'obukulembeze yabutuwa omulanga gwa beene n'ogwa Katikkiro okukunga abavubuka kisooka okwenyigira mu byobulimi n'obulunzi n'empisa mu Buganda olina taaki oba olina enkolagana y'okukolagana awamu ne Katikkiro okuggusa ebiruubirirwa n'omulanga gwa beene eri abavubuka ba Buganda nja kuba munnanfuusi okugamba nti siina plan oba sikkirizaganya mu kukolagana na Katikkiro mukulu Charles Peter Mayiga ekisooka nga bwe mbagambyeko nze nzikiriziganya nnyo mu talks and collaborations there's no way siina nja kuba nkozesa omusango ogusingayo obunene okugamba nti siina nteekateeka ekolagana na Buganda kubanga Buganda region ye Buganda Kingdom ate ekintu kya Buganda nti eaccommodatinga abantu from amawanga ag'enjawulo tebasosola so enkolagana weeri tulina plans nene nnyo era nga Mukama ye mubezi waffe tugendagendayo twanjule plans zaffe eri Katikkiro tulabe nti waliwo ne collaboration era mu maaso awo tugenda kugendayo nga National Youth Parliament tugenda kukolayo visit katase visit eri omubaka eri Katikkiro waffe wa Buganda Charles Peter Mayiga nga tweyanjula n'okumulaga biki bye tulowooza bitwandigase ku taffaali mu Buganda wano sebo wadde omulembe Kabaka yagutukwasa naye era ffe abakyasinza okugukozesa obubi weyamaanyi Buganda abavubuka ffe abasinga okuttattanya erinnya lya Buganda mu kusinziira nti tuwemula tuvuma nga tukozesa emitimbagano gyaffe nga gwe muvubuka munnaffe ogenda kukolawo oba enteekateeka etya eri bavubuka abo abalaba munnamulondo oba abanyizaamu abantu kintu ekyo kikyamu naye era nga bagamba nti ennyaanya emu
evunza endala. Nze waliwo egyo emitwe emikyamu egyo gitulimu egivoola obwakabaka bwa Buganda. Naye tukoze tulina amateeka, tulina Computer Misuse Act y'erimu ku ngeri gye bataddewo okugezaako okufunzafunza abantu abo aba endowooza embi n'ebigambo ebikyamu bye boogera. So ng'ogyeko eryo bano abantu tulina, nze ndi social worker, nze nzikira nti bano abantu olumu tuba twetaaga okubaleeta kozi olumu sagala gamba nti mwami bagamba buli muntu alina level ye ey'obu naye nze ndowooza bano abantu betaaga kozi amu oyinza nga alina ekikyamu bambi naye nga tamanyi ng'ali kozi omanyi bagamba abantu abasinga tebamanya nti sagala kukozesa ki ekigambo nti balalu naye abantu abamu tebamanya nti bye bakola bikyamu. So I believe nti bano abantu betaaga okuyitibwa tumanye bavudde ku kyokwogera ebyo ebintu. Bwe tusanga nga maybe balina obukyayi, amateeka gateekinga its course, naye nga tulina osooka oteekawo dialogue ne bano kubayita kwaza ne mukama wange lwaki ovoola obwakabaka bwa Buganda. So tujja kubakolako mu ngeri n'ate binaagaana nga tukozesa omukono gw'ekyuma ssebo kubanga amateeka weegali agakwasaganya ebintu ebityo, kubanga tetugenda kukkiriza abantu kusiiwuka mpisa, tugenda kukkiriza abavubuka kusiiwuka mpisa mu Buganda wano. Ate nga tumanyi Buganda, abantu ba Buganda bantu ba mpisa, abantu bakakkamu. Anti teri ngeri bw'osobola okuyisa bwakabaka wa Buganda amaaso kitaawo ne nnyina gw'onaawa ekitiibwa oba Katonda gw'onaawa ekitiibwa. So bano abantu tulina okubakwasa omukono gw'ekyuma, naye nga before gw'ekyuma tujja sooka teekawo a way of dialoguing with them, tubabuuze naye lwaki. Bwe tuzuula nti bikyamu then amateeka gateekinga its course. Anti awo wennyini ogambe ku mukono gw'ekyuma tula alinga omuvubuka munnaffe CDF yakozesa ate nnyo bwakyuma okusinga. Of course kati manyi ffe manyi omuntu w'amagye tabanga civilian. Nze ndi civilian. Nze mbirivinga before gw'ekyuma walina obaawo peaceful talks, tulina dialoguing kozi tuli bantu ali tusobya, naye before kukozesa omukono gwa kyuma twali tusooka finding out omuntu akyamiddewa before kukozesa gwa kyuma. Nze citizen mu style eyo nze ngamba kasooke twogere webigaana amateeka wegali gateekinga its course. So mukama waffe oyo ye ali bwatyo because atumusamu ekitiibwa naye tabanga civilian. Era obusanga omuntu w'amagye talowooza nga ffe, era omuntu w'amagye ebintu bya byanjawulo nnyo ku byaffe. So era ojja sanga maybe enkola yaffe y'ebintu n'enkwasaganya yabyo yanjawulo. Naye nze nga civilian nze mbirivinga nti tujja kubikola, nja bikwasaganya bwe oba tujja bikwasaganya bwe tusebe. Ekibuuzo kyange ekyokubiri oyogedde ku ky'abavubuka okwetaba mu kalulu k'abavubuka. Abasinga ga misinformed babimanyiiko naddala nti akalulu k'abavubuka kagenda mu maaso bakabindabinda. Mmwe nga mmwe abakulembeze mukoze enteekateeka ki mu kusomesa oba okutegeeza bannayuganda abavubuka ba youth nti akalulu mulina okkeetabamu era mulina essaawa yonna kabindabinda? Amazima agaliwo kyo kituufu nti sensitization emala tekoleddwa, kubanga olina abavubuka bentuukamu n'obabulira ku bifo bino ebyavubuka tebabimanyi abavubuka byebiki. So eyo obunafuwe bwe buli, naye nze nsuubira nti tugenda fuba okulaba nti twongeramu mu sensitization, kubanga biggest percentage tulina wano musina mu Buganda, mu Uganda yonna y'abavubuka. So kino sigamba nti tugenda kunga abavubuka mu Buganda wokka, naye tutera kunga n'abavubuka mu regions ez'enjawulo because twetaaga okwenyigira mu ebintu ebisinga otunyiga binyiga ffe. So bw'ota taking a part mu kugezaako kukyusa na kutema mpenda on how ebintu bino bigenda okukyuka, tewali kigenda kubeerawo. So tugenda kukola sensitization, tugenda kujongera amaanyi era nkubiriza electoral commission bambi mwongere amaanyi mu kusensitizinga abavubuka because abavubuka ye future y'ino eggwanga. Nyamaliriza waliwo ekibuuzo ekigambibwa nti abalina emirimu baagala abavubuka abali skillful. Kyokka abavubuka abali skillful nabo bagamba nti emirimu gibuze. Then ekibuuzo ekirala, ssente zitambula nnyo naddala mu kalulu kammwe kano ak'abavubuka, ng'olirwedde okusipendinga ensimbi eyo? Ngina kiddamu bwe nti kantandikire ku issue y'emirimu kozi eri so important. Ab'emirimu abalina emirimu bagamba baagala abavubuka abali skillful. Kyokka abavubuka abali skillful abatalina mirimu bo bagamba emirimu
dibuzi. Okay, maybe ndoza omanyi ku mirimu gino of course ne wobeera gwe nga gwe HR nga gwe boss wandyagadde ofuna omukozi nga ne skills endala. Of course tugeze oba accountant olina okuba ne skills endala maybe ng'omanyi okuba nga bwefaananyi olina okukola kitegeera kanze ndi mu department ya communication jakozala nti communications officer togenda kuwandika buwandiisi write ups betaaga okulaba nti maybe olina osobola okueditinga osobola okukola graphics osobola okukola biki so nze nkubiriza abavubuka mwenna nti ne woba onoonya omulimu genda osobola okuyiga skills kubanga zino skills besides omulimu gino egiri formal so okuwa sente nti noba tofunye mulimu guli formal gwa office nti osobola okukwata kamera n'otandika YouTube channel n'oganoonya more nga bwe tuli wano zino skills bino okay wala babisoma n'osobola okubiyiga nga togenze mu ssomero so nkubiriza abavubuka mwenna okuyiga skills kubanga skills kintu kikulu kuba nange omulimu gwawe gwasooka saagufuna nti bitabo zali skills so ate nga nsobola okugulyako nga ndi ku mulimu oba nga sirina ku mulimu so nkubiriza buli muvubuka aliyeyo oba ayagala okubajja genda okuyiga actually nkubiriza buli muvubuka nti buli chance gy'ofuna okuyiga any skill mu bulamu gikoze kozi tomanya ndi wojja gyetaaga tomanya bw'ofuna chance oyiga ekyalaani kiyige oba oli actually nkubiriza buli muvubuka n'abali mu primary bw'oba olina chance eyiga ekintu kiyige kozi tomanya ddi wagenda kyetaaga okuba kubajja kuyige okuba kutunga kuyige bwekuba buli kimu kozi eyo ate omanyi skill ya mutwe oba osobola ogikosa okufunayo akasente so ojja kwesanga kijana tuyambako mu kukendeeza ebbula ly'emirimu nti noba tofunye mulimu guli formal gwa office ojja kwesanga osobola okukolayo kino nakiri nofunayo akasente nobeera otambuza obulamu mpolampola nga bw'olinda ekintu ekirala ekinene ate oba na boss wo oba your own boss so kyekisinga ekyo so nze nkubiriza abavubuka mwenna buli skill gy'osobola oyiga giyige oba bwakitunzi oba kigezaako nnyo kikola kubanga kijja tuyambako okukendeeza ebbula ly'emirimu sente bavubuka mbwetambula olirwedde okusipendinga kama wange ffenna tukimanyi nti no mu kalulu wabawo ka budget kosobola okukozesa olina olwaningirako tulinawo akasaamusaamu akajja otusobozesa okuwangula akalulu mukama wange saagala kugamba nti naye tulinawo akasaamusaamu akajja otuyamba okutuuka gye twagala okutuuka and nga katonda waffe mubeezi tujja kutuukayo okulembera abavubuka bakulembera mu palamenti abamu bagamba ababakulembera bakuze nnyo olina nsonga nti abakulembera bakuze nnyo kati awo engambira abavubuka ffenna namba esinga mu bavubuka kituufu ekkiriza bwetyo nti bakama baffe babaludde mu buyinza emyaka mingi kati wano wenjera okukozesa nakisa okukunga abo buli muvubuka nti wenyigire buli step ya leadership gy'osobola okwenyigira mu gyenyigire kubanga ne bano abaliyo batandika myaka mivubuka batenga myaka mito batunira bonna abali 27 24 so kano ke kaseera kaffe kubanga bwe tutandika kati tujja tuukayo nga naffe bwe tulatuuka mu myaka gye nga naffe fa abali mu charge naye bwe tutenyigira mbira ebintu tusigala nga tucomplain tujja kutuukayo